Abantu bangi boogedde ebigambo ku struggle ne bagamba nga struggle bweweddewo, abamu ne bagamba nti Bobi Wine Entebbe yagyesonyiwa. Naye ate Bobi Wine ng'ayita mu Kawaayiro 29 asimbye kuuli mu bukulembeze bwa Museveni n'okuba nti essaawa yonna anaatera omusuuza Entebbe. Gwe yonna gy'osinziira okuba nga weekumidde ku omukutu ogwewaayo okuwa amawulire agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda, era nga tubagamba mmwe yonna gye musinziira nti mulaikinge musubscribinge musobole okuba nga updates zonna muzifuna bulungi nnyo. Tulina vidiyo zettaddeyo kaawo naye ate audio waffe ekirabika bamuliiridde awo mu bbanga, so vidiyo ezimu audio taliimu bambi munaatusonyiwa. Naye nga amawulire ge tukuleetedde nti omukulu Bobi Wine yavuddeyo n'abanga asinziira mu Kawaayiro 29, akawaayiro kano nga kagenda okukozesa okuddamu okwesimba mu ntebe omukulu General Yoweri Museveni gye yamutwalako. Okusinziira ku reports ez'enjawulo ffenna tumanyi nti omukulu Bobi Wine emabegakaawo yagambanga abawagizi be nti ye ng'omuntu agenda yita ku buli mutendera mu mitendera gyonna egitamenya mateeka okusobola okuba nga atwala entebe eyo. Era ng'egimu ku mitendera gino yagenda mu High Court n'avaayo n'agenda mu Supreme Court, byonna ebyaliyo ffenna twabiraba. Era bwe yava mu gana amakooti, omukulu Bobi Wine n'asalawo ensonga zino azikwase bannayuganda. Naye ate bannayuganda bo baagaana okuvamu, basalawo ne bagamba nti owaaye Bobi Wine yadde ensonga ozikwasizza abantu naye tolina gw'ogenda kubya mbooko. Bannayuganda bonna buli omu yeetuulako, teri yavaayo kuba nti abanja obukulembeze obwawambibwa. Wulira. So mu mbeera eyo Bobi Wine abantu ab'enjawulo n'aba nga asirikamu, naye ate mu mbeera eyo omukulu Bobi Wine adde tasirise olw'ensonga nti omukulu ono abadde atalaga diaspora n'ebifo eby'enjawulo ng'agezaako okubunyisa enjiri eya National Unity Platform. Naye ate Bobi Wine yavuddeyo we yabadde blocked okugenda mu nsi nga United States of America, naye teyagaaniddwa kgendayo wabula olw'okuba nti yabaddeko mu nsi nga South Africa, ate nga mu mateeka ga America ag'ekirwadde kino ekya kisenyiga gakugamba nti ensinga ezo zirina obulwadde bungi, so threats z'amaanyi nnyo mu nsi nga America. So oba obaddeyoko tuba tulina okuteeka mu quarantine okumala ennaku 14, of which Bobi Wine olukungaana lwe yabadde agendamu mwattu ennaku 14 ziba nnyingi. So n'agamba owaaye kambyesonyiwe nja kubeera ku Zoom kanzireyo ki e Uganda. Naye ate mu mbeera eyo Bobi Wine yalabikiddwako ku TV emu ng'annyonnyola. Era mu kunnyonnyola kuno yavuddeyo n'agamba nti ye nga Bobi Wine agenda yita mu Kawaayiro 29 aka Constitution. Akawaayiro kano akagamba nti mandate, it gives mandate to the people of Uganda to use all what they can to restore the constitution if the government in power disrespects it. Owulira nti kawa mandate bannayuganda okusobola okuba nga bazza bujja constitution naddala nga gavumenti yo nga yo eremereddwa oba nga egiyisizaamu amaaso. So Bobi Wine ye ng'omuntu akawaayiro kano essaawa zino kagenda okuyimiriramu asobole okuba nga asimbira ddala ekkuuli nga Museveni amumizisa akagundi amumizisa akagumba okuba nga akagumba ako kamulakira okusobola okuba nga eggwanga limutabukako bimuleme ave mu ntebe ye. So mu mbeera eyo y'ensonga Bobi Wine nti yavuddeyo n'aba nga ayimiriramu akawaayiro, era agenda kukozesa ba coordinators ab'enjawulo mu nsi ez'enjawulo mu nsi nga America. Ba coordinators bangi, balooya bangi agenda okuba nga bamuyambako okwasaganya ensonga eno, kubanga ate lulinga olutandika obuto. Waaki omukulu General Yoweri Museveni yavuddeyo n'asumulula. Mu kusumulula kuno balina ekifaananyi kye bapaintinga National Unity Platform, ng'ekifaananyi kino baagala okulaga NUP eri community eno ey'abantu abali ebweru nti NUP kisinde ky'abateralisiti.
era kwe kulabika nti baavaayo ne babanga bawamba Ssegirinya ne bawamba Ssewanyana ne babateekako ebisango ebijweteke nti bano abakulu be beenyigira mu kutta abantu e Masaka. Kale ku Projan Media kugamba bugambi gwe yonna gy'osinziira updates bwe ziti ozisanga wano. Omulimu gwe kusubscribinga onyige n'akade oleme kusubwa.